Ekigambo kino Yesu Mukama atwagala ebisanyusa naye kisinga nti nze mwagala anjagala kitalo kunjagala anjagala ekisa Senga bate nebi wawa Kaba malaika Nandibuse Nandituse Eri musayuni Kajentara musia Sabotato omulungi kyagu yatugamba tulina okubeera abateteekanye nnyo. Sabotato omulungi ow'embuga mukulu w'ente bwe nali ntambula ne mwannyinaze ono kyami kibiri taata kkiriza ajje n'obwetowaze twazze muyowa butamaayo taata nga tulina ensonga eyatulobedde okujja muyowa butamaayo. Sebo taata ensonga eyatuleese taata ensonga yaffe ya buwangwa taata ensonga yaffe ya nnono ensonga yaffe ya ddiini taata olw'obukulu bw'ensonga eno kuletuyinza kujanja nga tukwesumaaliseeko bukulu nga twereeze nga settaala w'omutobazi taata kkiriza tukube ettinku lyaffe ku ttaka wadde bonna abaana be twazze nabo batuwanyita nti abaana nga baananidde mu mbula buwero taata katukkakkane kulyakya abazinga Sebo taata omulungi taata famire ewaffe mu kika twazaalibwa abaana bangi mukulu taata nze ne nkulembera ate batoobanga abo bonna mukulu ne bakoobera Sebo taata twali tuyita ku lusuku lw'olulungi mukulu lw'osalira taata lw'oyooyoota mukulu lw'obikka obulungi taata nze ne muto wange ono mwannyinaze ne muto wange twayi bw'asigadde obuuyi eri ateesenga amazzi g'ennyanja Lubiji taata muto waffe yeegomba okuyunjako enkota y'ettooke ku lusuku lwo taata kyenva mugamba nti bba totutta mwannyinaze tuula okukakkane tukkakkanya ensonga ate tosimba olukono nze weetudde waliwo akaserengeto Saba taata omulungi ow'embuga taata ne tumugamba nti mwana omulenzi muto waffe twayibu totutta olusuku lwe weegombye okuyonjamu enkota y'ettooke lwandibanga luliko alabirira lwandibanga luliko nnyinirwo bw'aba taliiko lwandibanga waliwo omusigire taata twasembera ku lusuku tugamba omusigire nti twagala okuyonja enkota y'ettooke mu lusuku muno batugamba nti nze ndi musigire ate omusigire amala bitono mwannyinaze tereera Sebo taata omulungi omusigire gwe wasigira olusuku kyava atugamba nti obanga muliranga mwegombye okuyonja enkota y'ettooke mu lusuku n'atugamba nti ennaku z'omwezi taata ziriba ez'olwaliro lwennyini era ennaku z'omwezi meka taata nze nzeerabidde n'okuzerabya kubanga essanyu linjirako eryenkejje esimattu Sebo taata omulungi musajja wa Kabaka taata mu zzooba lino lyonna lye tulimu ezzooba erya Ntenvu taata mu ddaazi erya 2022 yatugamba nti mu lujjalo muno mulibeeramu ensonga n'atugambanga mulya mulina ensonga ebagigijje baagala okubayinja enkota y'ettooke mu lusuku lw'omukulu mujje mujanjenga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e12 omwaka ogwa 2022 netumubuuza nti bwe tulijja mu lujja omwo ani gwe tulisanga ne tumunnyonnyola ensonga yaffe agitegeere bulungi aginnyonnyole bakulu banne baginnyonnyoke bulungi ensonga yaffe egguke kulo taata bino byasobola okukwogerako wadde obudde bwalinga obukwata ku maaso atugamba genda kusanga omwami anaaba ateredde obulungi obusuulu mpita bumuggwa ku ntanyeenya taata ntegeeza essanyu mukulu bwe twakulaba etegeerawo nti gogo yawala atugamba kubanga simayiro taata olina y'amaanyi n'atugamba nti mugenda kumusanga ng'ayambadde ekkanzu ey'obuwende etemagana nga suku w'eŋŋaŋa taata bwe twalabye ekkanzu y'okutemagana kwali twategeereddewo nti baali bagamba sibo taata ŋŋaŋa muziriirawo ale muliraanwa eyaŋŋamba mbuziriibwa
Wasupu wamulira otyancha. Nze saamuwuutako naye yali muliraanwa abo ne supu aba atemagana atengaawo. Wali owuuta mukene. Ssebo taata omulungi. Ne kino yakikwogerako. Nti mugenda kumusanga ng'ayambadde kooti ey'omuwendo ennyo kwezi ezayambalwanga abasajja b'emiruka. Taata bwe twalabye ekkooti yo ne tutegeera nti baali batugamba. Kuba yatulagirira ssemulala. Taata ye mwana wa nnyuwo. Kyambi wabiriiwo. Kayobyawo. Balungi nsiitiwo. Kuluntegeeza ssenga w'abaana asangeko ensonga z'abaana bawozezza 18 akubye mu ngalo Mukama azikubalire. Ssebo taata omulungi Serekita nga bw'akyogedde. Mukulu taata yaŋŋamba ebigambo bino nti mu luggya muno alinamu baganda be bangi, alinamu Nnaabakooza naye n'atugamba temugeza ne mukoona ku Nnaabakooza kubanga ajja kujjawo abeekolezeeko bibatame. N'atugamba nti alina muganda we Namuyomba naye n'atugamba Namuyomba temumwogerako kubanga naye ajja kujja abayombese mwevume ekyabaleese. Taata atugamba nga twogeranga bwogeza ekigambo kimu nti ssenga bw'ekyabakuza so ow'ekyabadaaza. Taata bw'anaaba atuuse y'anaakusala ku ggwaji. Mukulu taata baali baganda abaayogera ebigambo bino nti entunda ne bwebuuka neeseeteranga olunaka mukulu emala neekoma. Taata nange kkiriza kantongere kumbire kubanga ezitali entonge zibubira. Mukulu nzire mu byalo by'ekyakatebe nange nsimbe kiroke. Kale webale ye mukulu genda okakale aye mukubire taata engalo ed'amaanyi. Wanyinaze badde mali ebintu osigalewo. Abataka obwenki buligala ino tinikyo mulowooza tukole tukyayi munkobere ekirako wanje kakati ongambye ensonga eno iye mukulu ongambye nti eyo olina tribe yakubuzewa gwe simanyi kyenjagala okole kiri kimu. iye mukulu njagala onondereyo ba tribe iye mukulu 8 ku 10. 8 ku 10 ba tribe 8 ku ki kuloze ndi wa 11 simanyi nonde ba tribe 8 ku 10. iye mukulu ompulidde mukulu nkuwulidde ensonga eyo tugende tugitanyizeeko enno taata ekyo obadde wakakyogerako awamu. Muto wange onaniranye n'angamba taata afaanana nga taata gutandide ku mukolo ekkulu. Ne mmuuza bafaanagana batya nti bafaanagana simayiro ennyambala entunula enjogera ne mmuuza batya nti taata omwana omulenzi ono muto wange mugamba jje wange olokukayaka taata kamaleyo emboozi nti babadde omwana omulenzi yakamala okwanja ensonga ebaleese bayisi taata n'agambirawo ssenga nti ssenga jange ogabula abagenyi enjala ebaluma nno yabyogedde ate eyo mwabadde walala neeno walala kosi mukulu buli lusozi n'engo yaakwo kale eno tulimbula muti taata eno teri miti bwe togirabayo ogamba mbula muti mukulu oba tewali miti sigambye embula miti ngambye embula muti kati tewali muti gwonna mukulu ate gino togiraba bayisi kyenza kubeetanga kabiri mwa mutandikirewo kale